House Entebbe na byonna ebyogeddwa bingi omukulembeze ayogedde nga ogenda okwanga bifuna mawulire gaffe agaddako Simon Munene mu kibuga wendi wano ne muganda wange Martin Ndijo oyinza okwebuuza leero kyanjawulo ki naye nga ffe tuyingidde tusobole okuba nga tukutwalira ddala olwaleero mu public holiday ebadde mu lockdown public holiday mu lockdown kakati sazaffe abakozi kyokitegeeza eyasigadde awaka era bisigadde bye bimu. The difference is the similarity. Public holiday mu lockdown. Naye nga byonna tebabikola kubanga batunyigiriza wabula kugezaako kubanga beeyongera okutangira okusaasana kw'ekirwadde kya COVID-19. Muganda wange ennaku zino engabo yeri emu yokka sigala waka bino ne batugamba nti buladi wange watolina kyogenda kukola sigala waka ne mask takuva ku ki sigala waka muganda wange sigala waka kituufu nnyo ddala kyokka muganda wange Martin Ndijo twagala tubenga tutandikira musajja wange biri wantusose nosikasika olowooza ko beebuuza ki kigenda mu maaso olaba keki ya Louis Vuitton amaanyi masize ziri ezammwe zemukolera ku bugundugundi buno gisike olungi okuva ggulu ng'ogissa wansi mpolampo gisike sejirabe nerinnya ino balitegedde kubanga bayinza okwebuuza omanyi kakati Judi ayagala nnyo ebintu by'okulya kati yali ayinza n'okuwona Judi munnaaye olwaleero ekiri wano leero mazaalibwa ga maama wange Gulix Nalumansi yeddira Fumbe maama wange ate ku sayidi eyange abeera mwannyinaze awedde emirimu mu byobufuzi abamuninkini wa tata wange Seggi nayo mirese nsikasika era twagala tumuserebuleeti y'omu ku baserebu abali mu diaspora ku screen gwe twagerako Gulix Nalumansi Gulix Nalumansi ali Sweden yasalawo n'agamba nti buli mwaka podium eteekwa okuba nti ejagulizaamu naye amazaalibwa ekyenjawulo nti etusanze tuli mu lockdown so tuva nti tulina wala gye tweyongera omukyala eka gwensosa okulaba ateeka emyaka gye ku display soko gisikensa egirabe kyakoze agambye nti wemala show waliwo just katono nnyo kapate katono nnyo kawano soko kulisewe twabadde nabo olunaku olweggulo mu mazaalibwa ga musajja wange kayekaani owali ku Kasumba Steven Kasumba mukulike mwena Peter Serem mwebale kubanga mwagala nnyo musajja waffe Kasumba kituufu sajja alina kyakoze olindako Segirinya amanyi Segirinya oli walinda soko wannyonnyole nti ene keeki bagikoze mu ki bagikoze mu design ya Louis Vuitton size zine za bulijjo bangate kundi designer yavudde simanyi wa South Africa kugamba ne bbeeyi bagitegera butegeezi nti ya bbeeyi bayeyogera nti ya bbeeyi mama leka tusale wamu naawe tukuserebuleti kubanga champagne yalwa mama tunyenyenye olunaku olw'enkya ekiri tusembera tusale ekiri e Sweden yo bagenda kubanga eri obaga ow'enjawulo ogenda mu maaso ate nga kyakoze naga nti weekend eno yonna agenda kubanga happy birthday mami Guli yalina emikolo yalina okubanga emyaka tobuuza nnyo bagibalaze dda giri emyaka 45 mami yalina omukolo gujja mu maaso waliyo embaga nga mami Gulix agenda kuwasibwa mu butongole omwaka guno golaba screen mami Gulix iyo omusajja w'abalongo gye bali abalongo bakuze omunigeria gwe yali afunye omunigeria ayinza okuba yatambulamu tebabirwisa ebyokulyasazawo n'agamba nti birthday ekweyenjawulo agenda kuddwa nga adduukirira abantu ab'enjawulo mu lockdown eno era okutandika n'olunaku olw'enkya enansa naawaliwo bagenda okuba nga bafuna ebyabwe ebibayisa mu lockdown then bitambule kuddukirira abantu ng'abantu abali okumpi mama baliwo ne wano bijje kubakati eno etandikidde wano nebikola ki wambadde ntidde mama feffe nyini abantu fesokedde okubanga anyway happy birthday mami Gulix abatamanyi omukyalo oyo abesinga Sweden nenga muna Uganda tasobola kwogera ku Gulix notayogera ku Seggi era nga ayagala nnyo y'omu ku bambasada mulabi wa podium nnyo kasalabe ekiragivaako yensonga naffe twasana tugamba nedda buli mwaka tujja kuba naye bwe tukwasaganyiza ekintu ekyo gasha mutoni keke egenda kutuuka kimuna watagireeta eba egenze wa mujjawo gwe kyoba otegere mwenna bagala
keki zigenda kuba zijja muganda byonna ffe mama yatukozeko dda yagala tutandike ewamami Gulix nga tuvudde tutandikire ettake Istanbul take mwana muwala gwe bayita Evelyn Nakabiri gye yali alinye ennyonyi okugenda okufuna Evelyn Nakabiri yali agenza okuba nga afuna kidney transplant jukira yalina okugenda India ne beeyongera okuba nga bafuna ekirwadde nekyeyongerera ddala netugamba tasobola kubeera wano n'agenda ewa ettake mu Luganda bayita Butuluki ettake yabadde alina okuba ndowooza wiiki eno ng'afuna gundi naye nga tekikyasoboka okubanga okusinziira ku basawo bamugambye nti bamwekebejjezza ne bagamba nti embeera gy'alimu singa beetantala ne bagamba nti bamuparating ayinza obutadda ngulu so ekyoperation ekibanga okusinziira ku ye kiyinza obutakolebwa naye nga basala amagezi okulaba nti nno kirekira kye bayinza okukola ng'ogyeko era bagambye yeetaagayo bukadde nga 8 okusooka okufuna treatment eyo okukomawo miliyoni nga 8 ze yeetaaga amawulire ago olw'okuba nti nno bamaze ennaku nga 3 tebamuwuliza nnyo olunaku lwali basibye bamubika bagamba nti yawese yakoze kino so netunoonya ku mukama we mu kibiina eno kyazanyiramu kubajjukira muyimbi ate munakatemba Vegas anti Vegas yo wa munda nnyo kati wadde mukubika Vegas yasooka kumenya kono yaga nti banne timunkutwa mutima olina muwuliza gyali mulamu so tunonyeza omukulu bossa gola bawe era yali amusabira nga bagenga agenda nga amusibula mu butongolo genda okola nti ejjanjabwa so tumunonyeza olako lero atubuli ekyo ekigenda mu maaso kubanga okubika kususse bani ababika abantu ku gundi social media bannaye mujja kutula abantu emitima mujja kutula abantu emitima ate kuntavuddeyo leero omulangira nina baga bannenze munda nze ndi mulamu omulangira basiba mubika jjo so si kirungi naye gundi ate bangambye neshaluwa mukono gw'amaanyi mulagu nenga nti ate yazikwe ono wagundi wakazibwekapo ati bembuva batuuka eri egundi eggulu waliwo emboozi endala eri awo batuukayo okola nti akasente kavaayo waliwo emboozi ennene eri awo muganda wange eggulu kakati olutalo lwavudde mubapromota lozze mubayi kinkakasa nti even tannabakufa bambi tannabakufa abamubika mulekera simanyi gye mulijja nenkwanga ndi omu ku balina okusooka okumanya nti even yafudde naye tannabakufa akyali mulamu mbadde ngezaako lwali okumunoonya akyambuze ku simu manyi babeera ku dialysis kizibu nnyo okufuna okuba ku simu tasobola kuba ku simu mmanira kumufuna kiro saawa nga 2 kitundu eyo okusobola okwogerako naye naye ng'akyali mulamu akyatoba n'obulamu era embeera si nnungi yadde tali bulungi kubanga yeetaaga system sinnamu yaddamu n'ekyankala na buto ti omutima si mulungi lungs si nnungi ate n'ensigo obukose kyekibaddewo bulijjo kati bikyamutaataaganya bambi naye temumubika mulekera awo si mufu bambi olw'okuba nti bwe bamukebera ate ne beesanga nga n'omutima teguteredde ate n'amawugwe nga tegateredde bye balina okusooka okutereeza singa bamulongoosa kati nga amawugwe tegali bulungi nga n'omutima si mulungi era awo kisobola okubeera ekibi ennyo kati balina kusobola kujanjaba amawugwe bajanjaba omutima then oleke bagende ku kyensigo kati ebyo byokka babisabidde emitwalo 2 egya $, tetugirina kati wetuli ali ku dialysis yeri ya bbeeyi yesente nyingi kubanga akola kati ennaku 3 mu wiiki ezisente ziba nyingi nnyo okuba nti ali eyo ku mawanga alina okusasula waasula alina okusasula infact alina mu ddwaliro munda katakyafuluma tetusobola kukiwagira kyakudda ku butaka okujjaku tulemereddwa ddala tugamba ekigaanye katumuze Kampala afe ne bwe kiba nga tukyalina obusobozi obutuyamba kyensuubira nti gavumenti yatusuubiza okubaako nekyeyamba kuba tinaba kutuusa naye nga tusuubiza okubaako nekyeyamba ku nsonga ya eva bambi gavumenti tuyambe taata muveeyo mutuyambeko ku mwana oyo aleme kufa nga anyiize naye nga embeera ya even yeetaaga bwetaazi ssente ebirala byonna biryoke yeetaaga bwetaazi ssente babaawo ssente buli kimu kigenda kuti netulaze nti bana essente ze zitaliiwo bannayuganda ab'enjawulo batuwadde ssente bambi mwebali lwakuba bambi ziganya okumala naye tubeebaza bambi mwebali nnyo omutima omulungi ogwo naye tubulamuuko amaanyi amanene yensonga bwetu bwetambula busa atugambye babulamu amaanyi amanene I think amaanyi getaaga ggulu mu ggulu ly'abayimbi kozi kati amaanyi gadda ggulu twongera okusabirako mukwano gwaffe Evelyn Lagu n'abamuliko mwena bambi Mukama Katonda abaddizeewo wali omusajja mukulu omugagga Lwasa ali ne Ivan Mulindwa bagambye kwebali balaba Ivan Mulindwa nakabye atandise okuzungira ku posti z'omugagga wange MTC numbers ne Ivan Mulindwa
okubeera ne Lwasa ku Friday ng'omanya abala weekend Mulindwa kati abala weekend oyo omuzanyisa kuba amawulire bemanya abayizi b'amapeesa Ivan Mulindwa waliwo omusajja wange ono yani UBC gundi ono gundi Ibra MC Ibra waliwo ono mulala onani ono abeera nnyo ne kantinti abeera nnyo ne Sure Events erinnya mwera bidipromota wa Joyiranda musajja wange ndako mujjukira erinnya Zolomboka wali awo jamu kubuulira Kulukati matini ndito Katongole omutongole awadde akoze amawulire ennaku nga 2-3 chairman we Kayunga yava mu bulamu bw'ensi omukulu Feffeka Serubogo omusajja bagamba mutanabulirayo na mutaka Katongole n'atukuba ziposta ekifo kyakyagala nga tebanalambira na Kayunga LC5 ekya Ssentebe nga kali ka constituency kali akabbale kali abantu be Kayunga tubeegayiridde tugenda kubaboola we mutawa Katongole oba si mwana wamwe mutubuulire guno si mulundi nga gwa 25 ekikulu bajja mubuuza wulira nze kubuulira bajja mubuuza ekikulu nti ogwawa wabeeramu bino nti ndi eno n'eno awo ng'omanya kaganye principle Katongole kyaliwo in fact Katongole yagulawo wano Love Beach abamanyi emboozi ya Katongole ne principle n'oluyimba abalungi balumya principle yaluyimba based on a true story nga bakuba Katongole oyo kati kyogamba wulira Katongole yasinga gundi ono Patrick okuba kyali wa gundi wa principle Katongole yagulawo wano Love Beach asinga Patrick okuba kyali Bobi Wine bwe yakubamu abalungi balumya akayimba kakagundi akagoma bakagoba ku gundi ndawusa akagoba Katongole akakwatako kuluno principle tukwegayiridde Katongole abonyebonye ekimala mundu mu byobufuzi anyway Katongole omanyi Katongole atobye n'ebyobufuzi okubeera ku gundi ku yali minister Suleiman Madada bamukuba najja guno si gwa kusatu gulinga gwa munana nakukwane kuwa gundi president Kampala University kozi ne bamukuba kakati yesawa abe Kayunga bannaye muyambe Katongole munazeeka amaziga ate nga soba kiikirira obulungi kuba mwana azaala weeyo ate nga mukozi asobola n'okukola aye yakyusaamu okuva yava ku gundi oli yakyusaamu kati bambi naye kakati singa lwabudde kwatandika emboozi ero sijja kwerabira lunaku Katongole yajja ne Titi ne bakabira no mugundi wali tolaba nti muwana musimanyi mukyala wa Kabaka okuyirawo omusajja w'omubi Titi yayirawo Katongole omubi naba interviewinga Titi n'akaaba Titi ayinza okuba ali ne Sserunjogi n'amuyita Katongole yangamba nti mwekimwega temukimanyi bawange mumuleke mumuveeko bamuwaayiriza n'akaaba waawo neŋŋamba but on a serious note Katongole omutongole this time mbegayiridde oba kadi tugibanjiza ku Facebook nga yasegirinya kyetugenda okukola oba yeetaaga nekyo olina okumanya ebintu byakyuseemu ebintu bya process by process so omukulu oyo naye kirungi Katongole wadde bagamba nti abalala batandise n'okubitambuza nti kulumbe kwennyini kwe yatambulizanga bufulayi naye Katongole abikutte process by process ennyonyi enkeze eri olusiringanyi Katongole sooka omutwe tumulabe wana ya process abyogeddeko kati Muhammad yafa ne mumuziika omwama n'omuzika gwe n'ogamba nti no gwogenda okudda mu kifo kye ogenda kwesimba mu kifo kye engeri yonna electoral commission erina okuteekawo okulonda tulina okulonda kyamaanyi omupya oba twagala oba tetwagala nze nange navuddeyo naye nga njagala tiketi ya nuuku nomba sifunye tiketi ya nuuku sijja kweyongerayo naye bwe naaba ngifunye then awo kiba kitegeeza mba nina okugenda nkiwangula osuubira kino kigenda kuba tekikuzizza mabega okuyiwa obuyinja kuba luli obadde ojjanga ku bwemupi n'ebigaana kati fwe tulaba nga oteba ojja kubwa chairman oba wesizze eddaala zino za chairman aba muntu munene nnyo mu district so bino byonna buno bukulembeze sikwesa nze sigenda mu bukulembeze kufuna madaala sinyagala kuweereza abantu bwe mba ku bitiibwa mbiina kuba Katongole twali awo tamanyi Katongole mu ggwanga wano Katongole kubbanga lyeweesimbiddewo abantu baakuma akalulu osuubidde wano wojja banaakuwa gwe kyolina omumanya kiri kimu nti buli muntu yenna yeesimbawo ebbanga lyonna abantu beesimbawo emirundi mingi okitegeera naye era mamala ne bakola ki ne bawangula omukisa gumala ne gujja so toyinza kumala gakivaako bwoti nange siina kyakikola buli saa ndaba kooleze kati omugenzi bwe yafa nendaba nga kooleza abantu ne baŋŋamba abantu bangi nnyo kuva eri mu district I did not decide my own like nze nesalirawo my own no
abantu banumba ne bangamba Katongole ekyo lumba nembuuza ne ku kitebe kya kapati yange nayo ne bampa amaanyi bagamba alumba era ekitegeeza mugenda kudda mu byakusika muguwa okutya ebyokusika omuguwa ku kaadi yaliko okusika omuguwa kubanga abantu abalala n'abalala we bali abajagala it's not only Katongole ekitegeeza nawe we bali abajagala bakuba I'm looking at myself as the best candidate. Katongole olina sente zinagula kaadi kuba twawulira nti bali abayitamu bonna okuli Sejjirinya ba Iudamani ba Geoffrey Utaya bonna abo abesimba baabwe balonda mbu kaadi bagulangule gwe olina sente zigenda okugula kaadi yatunda kaadi tewali yagula kaadi era tewali gwe baguza kaadi nze tebansabangako sente ntireeta sente tukole ki tuguze kaadi ye musajja wange Dennis Katongole omutongole yatongola mugamba musajja wange Katongole bambi nga bakamukuba kawulunzi omukuba twenafuna omukisa bandi ku Acacia Place awo netwogera for almost 3 hours nandaba amaziga gakaaba era we namulabye nga ze nze omukuba atandisikidde ddala okuba nga asanyuka neyambira ku TV nina posta ze za mitwalo 50 kozi mukwano gwa gundi wa process by process era Katongole era nebintu bya process by process tebyawukana azabiyitamu era nga walabye ebintu byatuse ku Sematimba bya process by process nga Katongole tayiza kutafuna mukisa kubyogera kakatayinza okunoonya aboogera ku process by process Katongole na obaokozeezo byamaanyi Katongole tumulabe musajjawo Peter Sematimba alina ensonga ezamutuuseeko ate nga tulaba naawe mabega ebintu ebyakutuukako ebyafuluma mbu wayagadde omwana w'essomero simanyi wamukutte simanyi biki kati waliwo omukyala eyavuddeyo n'agamba Sematimba yamukwata yamugamba amukutte omugongo bintu biwanvu naye kati musajja muno magezi ge wandimuwadde. First of all nze byoyogerako allegations ezo byali byabuyaaye byange byali byabuyaaye kuba bali baagala kunzibase and second tuwalabako omuntu avaayo mulayogeramu Katongole yantuusa ku kintu kimu akige so they were just ebintu bya Sematimba nze my only statement will be one thing birimu obusiru. I'm sorry to say that nebirimu obusiru fena abasajja tukola ensobi eno Sematimba gye yakola okwagala omukozi ekolwa n'abasajja abalala bangi naye bw'okola ensobi ogivaamu oti that is where the busiru comes in. I don't expect Sematimba to reach that level of asking for custody of a child who wazaala mukozi. Okuzaala mukozi, it is a problem. I mean, chibi. I mean, oli mukozi wo tulina muzaalamu bw'oba kikoze yes n'okola ensobi neerawo nti yesu ozadde mukozi then find ways of working it out. Omukozi muwe kyayagala because wakola ensobi sasulira ensobi eyo. Yes abakozi bange omukozi yesi muntu Katongole naye waliwo kye bayita respect gyolina osooka omuntu bakkanye gy'emyaka 10 kitegeeza abantu bano baali bakkanye baagalana oba okitegeera naye context bwevaayo nti Sematimba yagadde omukozi wawaka bo buli muntu ajja okiwulira ajja kiwulira nga kiwangwaza ku muntu ng'oyo kubanga alina omukyala alina abaana musajja wakitiibwa baddeko MP yonasana kugamba waliwo ebintu ebimu omuntu ow'ekitiibwa ali mu kategori ng'eyo by'otalina kukkiriza kugenda mu mawulire. Omukazi ng'oyo singa Sematimba yakeerenje n'amuzimbira ennyumba n'amukolera wali bizinesi n'amuleka n'abeera n'omwana sirowooza nti tubadde mawulire oba bizinesi myandigiridde. Sematimba alina radio station erinnya ly'oyo omukazi alimanyi mukulirewo akawunti omugambe kuguliddewo mu Stanbic Bank buli mwezi genda ogyengayo $2 million tonnoonya beera n'omwana. Yandibadde omukazi oyo ddala anoonya Sematimba yandibadde amwogerako yadde n'ekigambo nze kinkuba encukwe where Sematimba gyafuna gati ezimugaa nti kangende mu kooti I want to fight for custody of this kid. Omwana wamwagala no gwalina yekka omwana newoba omwagala omwana nsubulumula bakyoga Katongole amala okuwa amagezi n'olowooza nti oyo omu kwe bayita basiniya mu nsonga ezo wekiri waliwo mukyala mukulu bamuyita Fashira Fash agambye nti bannaye Gulikisi muganda ge happy birthday n'abantu bonna bamwagaliza amazaalibwa ne Segirinya kwali mama yamusosodde ku luno gundi Segi bamusosodde ku social media kwali okwo matidi amawulire g'okufa geyongedde okufa soka osasireko Ellen Lukoma bambiya kubanga osasirako mukwano gwaffe gundi waba B2C Mr. Lee musajja waffe no Dynamite Kanyike dance mune yafiirwa taatawe yafiirwa mutabani we oyo Helen Lukoma yafiirwa taatawe sezala wa mugayi wange ani kaka omuzeeko ne Jordan Majestic muzeeko
kakati ye Kanyike bambi akyali mu nnaku y'amaanyi abasinga mungi bamumanyi mu kulya obulamu musajja yava e Bungereza najja mu early retirement kulya bulamu wadde covid yona mukosezza nnyo myaka 2 endo kati waba agenze yebbirya bwebbirizi ate kati oyo yatabuse n'abiviirako ddala yabadde ali awo mutabani we omu ku badokita abamanyi mu ggwanga muno Dr. Ian Bwete yafudde covid era agamba nti oyo mwana yamusikiriza okuva e Bungereza n'amugaa taata komawo okoze ekimala ekyeyo kikubye komawo onyumirwa obulamu so bamuziise Bwete ono muzzukulu wa Kakoma eyiya gundi national anthem family mwe yamuzaala family mwe yamuzaala so Kanyike tumunoonyezaako n'atunyumiza kwegamba engeri kuba n'obulamu kati buzibu nnyo mtuwe tumulabe Kanyike Dynamite Kanyike oyo natamumanyi tagwa bandi buli bandi nakomawo mu Uganda emyaka nga 10 ne mbeera ku graduation party ya mutabani wange Dr. Ian Bwete yafudde covid mwana wange mbadde mwagala nnyo era y'ensonga emu yankomyawo mu Uganda okuyitalinga nga manyi nti mutabani wange akuguse nkomawo neyagale mu Uganda era nze omu ku muntu abadde beeyagala ennyo mu Uganda buli omu amanyinze Alan Kanyike ayagala nnyo ensi yange yakomawo kweyagala sibya mutabani wange obulwadde yabujje mu ddwaliro gy'abadde akolera era bwamukwatira ndoza mu ddwaliro gyesenzebwa okujjanjaba abantu abadde ajjanjaba abantu ba covid mu Uganda abasinga yabadde omuntu omu ye dokita omu abadde ajjanjaba abantu ba covid mu Uganda era mbawa buwi magezi bannayuganda mwekuume mwerinde sanitize obulwadde gye buli mutabani wange Dr. Ian Bwete yafudde covid yafiiridde mu Medical International Hospital e Kololo kibi nnyo kibi ddala na mutabani wange Dubai mukulu wa Dr. Ian Bwete na mwala wange Nalongo yali wano na mutabani wange Dr. Ian Bwete yafudde ye wokusatu Dr. yabadde mu Uganda era yegwe nawa amaka kalina 2 kumpi nange wano ku stretcher tubadde tulabagana buli lunaku nayimpisiddwa bubi nnyo era ndi mu kiwubaalo ky'amaanyi nnyo bangi nnyo mu mawanga ne mu Amerika gye yasomera bakubya amasimu n'Abongereza nyinayo baganda bange Canada ninayo baganda bange yajjanjabya abantu bangi nnyo ne mu mawanga yagenda mu Amerika badde bamwana omulimu mu Amerika gwa $1 million naye yagugana kubanga ayagala nnyo ensi ya Uganda abantu bajjanjabya Uganda bamwagala nnyo era abantu bannayuganda bamwagadde nnyo bangi bajjanjabya abakulu Ian Bwete Kanyike wate yagenze kimwe jasokwa twaze kifananyi kya Ian Bwete okubanga tukusabirako musajja waffe yo wakati oyo gwolaba oyo dokita mutabani wa Kanyike yamufuddeko Ian Bwete abasinga omumanyi badde bamanyi abasinga omumanyi naddala bagamba badde specialist mu ENT twagala tubenga tukusibula newe tuvaano tugenda mu firimbi extra mwe bagenda okwanga bakutegereza ebintu byonna byonna timu yaffe Olympics erieta waliwo gwe nawulidde gwe bagambye yabuze bagenda kuwa enteekateeka Engineer Moses Magogo gyalina eby'omupiira covid ono tegwangayo express bagiwadde ekikopo ono byonna agenda kuba bikubuulira express bagiwa ekikopo kintu kigule leka tusoke tuyozeyoze Hildaman mazongo ne Kayemba minisita ow'ekisiikirize avunanyizibwa ku by'emizannyo bano abajja kati yabatwala Hildaman wa buwangwa abayimbi mwenna minisita ow'ekisiikirize ye Hildaman Kasalabe kya mu kiduula awagiddwa